بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله atenderezebwa Allah nyini buyinza awaniridde entunusi zaffe ye Allah yekka tumusaba Allah asookusasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu naamira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tutya olunaku lwe tugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun buli omu asasulwe ekyo omwoyo gwe kye gwakolerera faayo nnyo okukolera omwoyo gwo ebigenda okugugasa alkaisu man daana nafsa wa amila lima ba'da almauti nabbi yagamba ow'amagezi yabuulirira omwoyo gwe ng'agukolerera ebyo ebinaagugasa ng'amaze okufa tufeeyo nnyo okulaba nga emyoyo gyaffe bye tugikozesa bye tukola bye bigenda okutugasa nga tumaze okufa olwaleero waliwo obutambi nga olwaleero obulaga abantu bannyini bwo tebaagala na kubusaasaanya naye waliwo obujja okusaasaana ate ng'omaze okufa nga naawe toyagala ebintu ebyo kubiraba naye tufube nnyo tubeere nga tukola ebyo ebinaatugasa emikululo egy'eddiini emikululo egijja okusigalawo ng'ovudde ku nsi kyekyo nabbi kye yatukubiriza n'atugaa nti alkaisu man daana nafsahu ow'amagezi asibirira omwoyo gwe n'agubuulirira nga pakeji yaagwo byebyo ebirigugasa nga gumaze okuvaawo mu nsi muno n'olw'ensonga eyo tukole nnyo emirimu emirungi ate twettanire nnyo emirimu al mutaaddida emirimu egyo nga mingi ate wettanire nnyo emirimu al muadda nga giva ku ggwe ne gigenda ne ku balala waliwo emirimu nga tegukoma bukomi ku ggwe wabula nga omulimu ogwo yataadda gugenda ne ku bantu abalala bw'osaala essala ekoma ku ggwe naye ate omuntu bw'ateekayo saddaaka n'awa zaka egassa abantu ab'enjawulo bw'akola ekintu ekigasa abantu mu society n'asima oluzzi n'asima borehole n'agenda mu manju eyo mu kiyigo n'ayonjayo omulimu ogwo gwakoze ng'abaganda kye bayita bulungi bwa nsi nga tegugenda kukoma ku ggwe wekka wabula gugenda kugasaamu abantu abaki abalala emirimu egyo tugyettanire nnyo era nga bwe kiri ekyakabenje okukola ekibi ekikosezaamu abantu abaki ab'enjawulo abantu bagayalirira nnyo embeera eyo n'okola ekintu nga kigenda kukosa abantu bangi nga kigenda kujjawo emigaso gy'abantu ababadde abangi omuntu ajja n'agula ku kyalo n'agula ettaka ye mugaggaze n'aziba oluzzi lwasanzeewo ku kyalo olw'okubanga ekyapa kisoma ng'oluzzi luyita mu ttaka lye oli n'asiba ekkubo abantu lye babadde bakozesa emyaka n'emyaka naye olw'okuba yaguzeewo ekyapa nga kiyingira mu ttaka eryo
oluzzi lw'abantu n'aluziba, ekkuba abantu lye badde bakozesa n'aliziba. Ekikolobero ekyo kya kabenje. Buli woggalira emigaso emingi abantu gye babadde baganyulwamu, obeera n'ebikolimo by'abantu, era abantu abo bo banakuwazizza. Kiringa era genda mmanju eyo mu hammam, omuntu n'ayonoona ttooyi n'atayiwaawo mazzi, nga buli ajja atunula bw'ati mu kasenga aggalawo buggazi. Ekikolobero ekyo ky'okoze ekikosa abangi, era gy'okoma kifunamu omusango. N'emirimu emirungi bwe gityo, bw'okola omulimu nga yataadda guva ku ggwe ne gugenda ku balala, nga bw'olaba bulungi bwa nsi, n'ozimbira abantu omuzikiti, n'osimba emiti egiriko ebibala abantu bye balya, egy'emirimu tegikoma ku ggwe wabula yataadda, gisigala gigenda. Tugyettanire nnyo gikola. N'olw'ensonga eyo baganda bange, yagadde okubalamira n'emirimu egyo tugyettanire tugikole, era nga buli muntu afumiintirizaamu olunaku Allah lwagenda omuzzaayo mu maaso ge. Omulundi ogwayita twannyonnyola ahkam musaadaratul maali, okubowa emmaali, amateeka agafuga emmaali abantu gye baba beeranga oli amaze okugibowa. Ne tunyonnyola amateeka g'obusiraamu ennamula yaago ku mmaali ebeera emaze okubeera nga bamaze okugibowa. Shariya bwe yali etunuulira ensonga eyo, yagitunuulira mu mbeera bbiri: amateeka ga shariya agayingirawo n'amateeka ensi gebeera yateekawo. Twagamba nti omuntu yenna abowa emmaali y'omuntu alina okuba nga mukozi wa gavumenti, ng'era ne gavumenti yateekawo ekibonerezo ekimanyikiddwa ko yazizza omusango, emmaali esooka ekwatibwe. Ne tugamba ekyokubiri, emmaali yonna nga emaze okubeera nga ebowebwa ne bagikwata, abamaze ogikwata tebakkirizibwa kugitunda. Ennamula ya shariya ku mmaali nga bamaze okugibowa, tokkirizibwa kutunda mmaali gy'omaze kubowa, kubanga siiyo. Wabula omuntu azizza omusango emmaali ye neekwatibwa, aweebwa buweebwa kibonerezo, so si kusaanyaawo mmaali. Osanga revenue ekutta emmaali y'abantu ate n'egitunda, n'osanga banka ejje ku muntu emmaali olw'okulemererwa okusasula ate n'egitunda n'egiteeka ku ssente eza wansi. Shariya kyetunuulira kiki? Banka senga emala okubowa emmaali y'omuntu olw'okulemererwa, emuwa chance atunde emmaali eyo, agiteeke ku value gy'ayagala, ajjeko eza banka, ezisigadde azisigaze. Naye wano banka kyekola, kuzimu ku banka z'awano ezitali mu busiraamu, kwe kugiteeka ku ssente eza wansi n'egyanda valuwinga. Polotiyo ey'obukadde 80 n'egiteeka ku katale ka miliyoni 400, ye eyagala kujjayo ssente zaayo. Ekyo nno kya bulyazaamaanya ekikolebwa mu shariya. Nannyini mmaali emaze okubeera nga banka emaze okugibowa, emuwa omukisa, tunda ennyumba yo oba okunoonya ssente. So si kuddira mmaali y'omuntu omaze ogibowa ate n'ogitunda. Mulaba revenue ekyo ekikozesa nnyo. Emmaali y'omuntu bamaze okugibowa ne bagitunda ku ssente ezimanyikiddwa, ne bazizza. Ekyo mu shariya tekikkirizibwa. Abamanyi b'obusiraamu
wahuwa qawlu ljumhur, kyekigambo kya majority ey'abamanyi, tokkirizibwa kutunda maali eyo kubanga siiyo. Era yolengera emaali y'abantu nga boolaba pikipiki poliisi zeekwata, bannyinizo ne balemererwa okugenda ku poliisi, poliisi nezeetundira sente ne bazeeriira. Ekyo kyotunda si kikyo, kye bayita musaadaratul maali oba musaadaratul amwal, confiscation money. Gwamaze okubawa emaali y'omuntu tokkirizibwa kugitunda kubanga siiyo. Twagamba nti senga wabeerawo okulemererwa n'okutuuka ku nnyiniyo eyagikwatibwa, gwe baamala okubawako emaali, etundibwa essente ne zigenda eri abeetaavu. Ne wano osanga revenue ng'ezezza, n'osanga poliisi ng'ezezizza, ebitongole ebimaze okubowa emaali y'omuntu ne bagezza. Jovola wali tugambye nti omuntu yenna abowa emaali y'omuntu alina okubeera nga mukozi wa gavumenti, nga ne gavumenti yateekawo ekibonerezo ekimanyikiddwa. Osanga eyo abasajja bambadde amataawo nga ne gavumenti tebamanyi, n'atandika okubowa emaali y'omuntu nga tamanyikiddwa ne mu mateeka, wabula akutta omuggo n'akambuwala n'atandika okujja ku bantu emaali. Osanga abantu abamu akwata pikipiki y'omuntu mu kibuga, si mukozi wa gavumenti, si wa KCCA, n'abowa emaali y'omuntu ate n'agikozesa nga bwakola ki, oluusi n'amuggyako neki. Kiregeeza ensi erina okuba nga erina ekibonerezo kye yateekawo ekimanyikiddwa. Naye abo abeeyimirizaawo bokka n'abo emaali n'agibowa, yasala ssente z'ayagadde. Osanga ekiro nga pikipiki agivuga akola, yagikutte ku nnyiniyo yalemeddwa omuwa emitwalo emeka? 5. Ekiro n'atandika okugivugirako abasaabaze, bwebukya ku makya n'agipaakinga. Ekyo kiri haramu mu shariya, tekkiriza. Twagamba nti emaali mu busiraamu kye bayita musaadaratul maali, okubowa emaali y'omuntu. Waliwo emaali ekkirizibwa okubowebwa kasita ebeera ng'ekosa abantu, nga boolaba enjaga esaanyizibwawo. Emaali almuntahiya salahiya, ng'ebiseera byayo date eri expired, nga boolaba eddagala senga lisangibwa mu famasi nga lyayitibwako date, eyo emaali ekkirizibwa okubeera nga bagibowa ne bagisaanyaawo. Kyova shariya tekkiriza itilaafu lmaali, kwonoona maali okuggyako mu mbeera bbiri. Embeera esookera ddala y'embeera ng'emaali eyo erina akabenje keekosa eri abantu. Tuli ffenna nga boolaba enjaga ekosa obulamu bw'abantu. Kati enjaga bw'osanga poliisi oba ensi ng'esaanyizaawo omusiri gw'enjaga, eyo shariya yakkiriza emaali itilaafuha okubeera ng'eyonoonebwa olw'akabenje akagikola ki, akagirimu. Ne wabeerawo emaali ng'omuntu agirina muntahiya salahiya, ng'eri expired. Oli alina emaali, for example nga boolaba emigaati mu supermarket, date yakoze ki, yayitako. Oli alina eddagala eriri expired date, ekiseera kyayitako, eyo emaali ekkirizibwa okusaanyizibwawo. Kati shariya neetunuulira emaali gye bamaze okukwata, gwakutte emaali, ono nnyini yazzizza omusango, ateebwako kye bayita ukubatu ta'ziriya, kibonerezo. Ekibonerezo ekyo tokiteeka ku maali, okiteeka ku ki, ku muntu. Ekibonerezo tokiteeka ku maali okuggyako emaali ekkirizibwa okusaanyizibwawo gye twogeddeko, ey'ebika ebimeka?
ekosa abantu nga boolaba enjaga eweddeko ebiki ebiseera byayo nga byaggwako muntahiya salahiya eri expired ekkirizibwa okusaanyizibwawo kati emaali esigadde nga nnyiniyo bamaze okugibowa ne bagikwata shariya tekkirizibwa kugisaanyaawo oza mutera okulaba oluusi ebitongole ebimu bikwata emaali y'abantu ne bigisaanyaawo ne baga tugenda gyokya ne bagyokya ate nga ekyakola ki ekyagasa nnyini emaali ye ne bagisaanyaawo eitha kugyokya tetukkirizibwa kwonoona maali ng'ekiseera kikyakola ki nnyini yo abazizza omusango aweebwa buweebwa kibonerezo kye bayita okubatu ta'ziriya kyenabagamba ikaida egamba nti kullu masiya buli kibonerezo kyonna omuntu kyagwamu oba ensobi la hadda fiha ng'ensobi eyo gyakoze shariya teyagiteekako kibonerezo au kafaara teyagiteekako mutango gwonna nti bw'okola kino olina ekibonerezo bwe kiti bw'okola kino olina omutango gwowa fal ukubatu ta'ziriya ekibonerezo kiweebwa kaadi asalawo nti onaabonerezebwe bw'ati shariya erina ebintu bye yateekako ebibonerezo obwenzi buliko ekibonerezo obubbi buliko ekiki okunywa omwenge kuliko ta'ziri oba ntegerekisa okwegatta n'omukyala ng'ali mu nsonga kuliko kafaara omuki okulayira kuliko omutango kati shariya beetaateekako punishment ng'era tewali mutango ekyo kidde eri kaadi yasalawo n'alaba kiki ekikola ki kiki ekisaana oweebwe kibonerezo ki kati amateeka ga wano agamu mu mbeera y'okubawa ebintu by'abantu tebaateekako bibonerezo bimanyikiddwa osanga omuntu ng'akwata ekintu ky'omuntu n'akisiba ku poliisi n'amugamba okuleeta ssente zakola ki saayagala kati shariya yateekawo embeera efaanaganako bwetyo okwewaza okwonoona emaali y'abaki y'abantu nga tugenda ku poyinti endala emaali gye bamaze okubowa ng'ezo revenue ng'emaze okubowa emaali y'abantu nga boolaba ebitongole ebya poliisi bwe bikwata emaali y'abantu ne bigikuumira ku bitebe eyo emaali gwe tokkirizibwa kugula maziga g'abantu mulimu abantu nga banoonya maziga g'abaki waliwo kye batunda revenue ebitunda ddi naye nga byabuuza maali y'abaki bano abagenda ogikuguza tebalina buyinza kukuguza ekyo kubanga si kiki si yaabo tenafuuka yaabo lwaki ebitongole bitunda pikipiki z'abantu zibimaze okukwata nnyini kyo yakuwadde olukusa nti kitunde kubanga ekiba kigenda okutundibwa shariya kyesooka okukola ekintu eki nnyini kyo aweebwe chance nnyini kyo aweebwe ki aweebwe chance akikole ki akitunde akiteeke katale bw'abanga alina ekibonerezo kimuweebwe kaakati osanga abantu abamu nga bo banoonya kugula maziga g'abantu bintu by'abantu bye bakutte ebyayagala okugula kitekikkirizibwa mu busiraamu era abamanyi bakyegattako ne baga nti emaali musadaratul amwal emaze okubeera nga bamaze okubeera nga bagibowa ekigambo ky'abamanyi majority y'abamanyi tokkirizibwa kugigula kubanga ogula maziga g'abaki ate ogula ekintu ng'akikuguza takirinaako bwaki bwannannyini nabbi yaziiza omuntu okutunda ekintu kyatalinaako bwannannyini omuntu oddira otya ennaku ya munno gwe n'ogisekeramu kyova olaba kyakabenje omuntu okusekera mu nnaku ya munne n'olaba munne emaali bagikutte gwe n'ogenda ogisasula ogifunire ku bbeeyi layisi
kubanga bamukwatako emaali. Abo bangi abagenda ku poliisi nga bazigula zipikipiki kubanga ono agitunda talina nekyasalwa ey'emiliyoni 4 ne bw'omugaa nti nja kuwa 8 agikola ki? Agiguze kubanga talina kyagenda kusalwa, teyagigula wabula ye ali awo. Akati wano njagala okukubiriza abantu nti kibi nnyo okuddaawo okusekera mu maziga ga munno. Gwe n'obeera ng'olinda munno atuuke mu buzibu gw'odondole, okujjako nga nnyini kyo yakola ki? Yakuguza. Naye okubanga emaali bamaze okubeera nga bamaze okugibowa, kwe kugikwata, gwe n'ogenda ogigule ku abo abamaze okugikwata abatalina bannyiniyo. Okiraba ekyo kyennyini kyakabenja, hatha haramu. Osanga wano abantu nga yapanga ne bali abakwasisa be bayita abakwasisa ki amateeka, n'akupangira bakukwateko emaali, ate ye nadde emabega n'agikola ki? N'agula n'adondola. Oba oguze maziga ga munno, topangira munno bajje bamukwateko emaali bagiyoole, gw'oyite emabega ogikole ki? Ogisasule, kubanga oli alemereddwa. Kyova olaba abo abantu abakwata emaali y'abantu balina okubeera nga balina kye bayita insaniya, naddala revenue, KCCA, bitongole ebyo bya poliisi birina okubeera nga birina kye bayita insaniya, obuntu bulamu. Omuntu n'asuubula ebintu e China n'omukuba omusolo nga gudabulinga esente ze yakola ki? Ze yasuubula. N'aba nga tasobola na kusasula musolo, emaali n'agirekaawo, kati bo ne bagiteeka ku katale. Maali y'omuntu neefa, oluusi ebintu ebimu byaleese akyanoonya musolo babisibye, n'ekiseera kikola ki? Kubanga waliwo ebintu ebireetebwa nga birina deeti, kati ne bagamba genda oleete omusolo. Mu kiseera woonoonyeza ssente ezireeta omusolo, deeti ekola ki? Deeti eggwako etambula. Bagenda obbikuwa nga muntahiya salahiya, ekiseera kyakola ki? Kyayitako. Kati noono ate nnyiniyo bambi miskiini anoonya okugjayo ki? Ssente ze, n'atandika okutunza abantu ebintu ebyakola ki? Ebyaggwako, ebyayitako, eddagala effu, ebintu ebifu ebigenda okukosa obulamu bw'abantu. Tulina okubeera n'okulumirirwa. KCCA kulumirirwa ebintu by'abantu. Osanga omuntu wa KCCA olaba kye bayita muswadaratul maali, okubawa emaali y'omuntu. Omuntu ayaze wali akadeeya ataddeko miyembe, ono omukyala n'amulengera, n'adduka emiyembe egyo ono n'agikwata n'agisaasaanya bw'ati mu kkubo n'agiyiwa. Oba ntegerekeka? Okwo okwonoona emaali shariya tekukkiriza. Omuntu ono amenya amateeka yalina okuteekebwako ekiki? Ate ekibonerezo tekitegeeza muntu kumusiba mu kkomera. Kibonerezo tekitegeeza kusiba muntu. Omuntu basobola muteekako ekibonerezo nga ki? Obutaddayo kwewola mu bbanka, okumuteekako envumbo, oba okumugaana okutambula okumala ekiki? Kati oyinza okuba osuubula China ne bagamba twakutte n'ebintu ebitali biki, ne bakuteekako envumbo nti ogenda kumala emyaka emeka nga tokola ki? Nga tosuubula, nga totambula. Ekyo nakyo kiki? Naye ffe tumanyi nti buli kibonerezo muntu kumuteekako mpingo, n'agenda wa? N'agenda ekitalya, n'agenda eruzira. Emiyembe gy'omuntu ogikutte abadde ataddewo atunda miyembe, ogisaanyizaawo emaali yonna gikunkumuse mu kkubo, ate naye n'omukwata n'omuteeka kabangali, n'agenda ekitalya, n'amalayo emyezi 4 alima. Naye nga bw'otunula kapita eri miyembe ya $3,000, nga n'ekibonerezo kyakoze
kyasavinze tekijja muki tekijja mu nsobi ne kapito yennyini takikola ki takiriimu. Omuntu omukwatidde akadeeya kabadde ayazeewo ku street ka mitwalo 3.5 kapito emaali n'ogisaanyaawo n'omutikka kabangali paka luzira n'alima oba n'abeera ekitali emyezi emeka n'emmere yennyini gy'alidde ey'eruzira ng'asaavinga ekibonerezo tejja muki mu kapito we gwe wayonoona oba ntegerekisi kati kye bayita muswadaratul almaali okwonoona emmaali y'omuntu bw'emala okubeera nga bamaze okugibowa tosaanyaawo emmaali ya muntu. Simanyi oba ebitongole ebyo ebikwata abantu n'emmaali oba bimala ne bibaddiza emmaali yaabwe babajjaku ssente ate emmaali bagimuddiza bakutadde kabangali n'emijoozi gy'obadde oyazaawo ne bakutikkako oba ne bagikwata bamala ne bakuddiza kapito oyo omala kuba wa ssente kugira nga olina omunene oba kisinziira. N'olw'ensonga eyo tubeere ne kye bayita insaniya. Kale kye ŋŋambye nti mu shariya togenda ng'onoonya kugula maziga gabaki gabanno n'obapangira ne bajja ne bakwata emmaali ne bagiyoola ate gwe n'oyita ebbali ogigule ate ng'ogigula ku bantu abatali bannyiniyo. wa taawanu ala albirri wala taawanu ala alithmi, muyambagane ku bulungi ne mu kutya Allah, tetuyambagana ku kulumbagana. Oba omaze okulumbagana emmaali ya munno oba buba bulumbaganyi. Era mulimu abantu nga si bakozi ba ggwanga nti ba gavumenti bagenda balipootinga abantu abatanasasula miki misolo, gundi tanasasula musolo. Naddala ekyo kiri nnyo mu masomero. Osanga omusomesa ng'omusaala gukeerewa okumusasulwa aye n'agenda n'abaguliza revenue nti ono tebannakola ki tannasasula muki alina emisolo gyakola ki gyadoojinga revenue nejja nebala nemukuba omusolo, kumbe ono eyaloopa alinako percentage. Tolowooza nti aloopera bwereere. Ekisookera ddala si mukozi waki si mukozi wa revenue. Ekyo nno kirina embana abazimba. Omuntu akulaba nga otandise okuzimba oyiyama ki material, otandise okuzimba omusingi ogukola ki n'agenda n'atemya ku bano babayita bakyabo abawoba ebintu by'abantu aba kanso naga waliwo azimba. Ono alabula aba kanso nti waliwo azimba, si mukozi wa kanso. Njagala twawula omukozi wa kanso n'atali mukozi wa kanso. Oba ntegerekisi naga nti gundi yatandise okuzimba, ogenda okulaba nga kanso ezze ekutte wiribalo lusi n'omuzimbi yingini aluwa ibamukwata. Kati sente zino ze bakujjamu okuvaayo oba z'obasasula awo mundeke ono eyaloopya alinako ki ogwo tegubangako mulimu okubeera nga guli ku kyalo otambuza lugambo ozigira bantu babajjeko ebintu byabwe. Omulimu gw'okubeera nga oli informa, ate waliwo ababeera nti ba informa nga bali registered ng'ebitongole bye byabateekawo ekyo kirala. Naye waliwo omuntu ye alaba bulabi nti gundi azimba, tebamuwangako mulimu wabula yeeyingiriza mu bitamukola ki kubanga ayagalayo akaki. Nabbi yagamba min husni islaami almar'i, mu bimu ebiraga empisa z'omuki tarukuhu ma la ya'nihi, kuleka bitakwatako. Linda abavunaanyizibwa aba kanso bajje nga balawuna ye bamwezuulire. Naye osanga ne neibawo ng'osiba ekikomera, neiba nadduka mu kanso naga alina ekikomera kyataddewo, kitegeeza kirimu n'ensaalwa. Omulimu gw'okola ogw'olugambo
oba ntegerekese kati ekyo tekiriyo mu mateeka okujjako omuntu nga yateebwawo era nga yamanyikiddwa nti ono yinfooma yalawuna kuno abakola ki abazimba kiregeeza naye womulabira n'akyama otegeera butegeezi nti ono mukozi waki wa kansu kubanga abeera ne kaadi tyamunaaye watandise ddi okuzimba ano tolina bbaluwa naye ogenda okulaba oli azze atandise okuyola wiribaalo oli amuzigiddeko namugaa naye tonjogera ti nze ayogedde wabula ze mumugjamu ninako ki ninako percentage ekyo tekikkirizibwa olugambo lw'ekika ekyo ekyawaggulu olulimu n'ensaalwa teruliiyo mu society ne mu mateeka g'obusiraamu njagala ngende ku kye bayita taksiirul amwali taksiirul amwali kyeki money laundering yefaanana etya abantu bagenda ne bazza emisango ne bafuna ssente mu buzzi bw'emiki oba nga bakweka ssente ze bafunye ziyinza okuba nga nnyingi oba nga alina bizinensi gyakola eya haramu kati n'akwata ssente ezo n'aziteeka mu bintu ebikkirizibwa oba ntegerekese amakulu ssente azitambuliza essente eza haramu zajje mu bizinensi etakkirizibwa azitambuliza ate mu bizinensi ekola ki oba ntegerekese omuntu ayinza okuba nga atunda enjaga n'afuna ssente kati n'azitambuliza mu supermarket okubika ekiki okubika ekiki ekifaananyi nti ona ssente zino yazijja muki mu njaga era abamu kye bakola ensi ezimu baziteeka mu basambi ba mipiira oli naabanga alina bizinesi gyakola tekkirizibwa dawuliya mu mateeka g'ensi ne mu busiraamu akati kye bakola ne bagaa nti omusambi w'omupiira bamusasula buli wiiki obuwumbi bwa $, n'owulira omusambi omupiira gwasamba ne ssente zaafuna naye bano abazzi b'emisango mu byenfuna batambulizaamu ki oba ntegeerekese batambulizaamu ssente zaabwe eyo emaali esigala eri haramu ne bw'ogikwata ne bw'ogiteeka mu bintu ebikkirizibwa ekyo nno kitera kukolebwa abantu ng'omusango ogwo guli kulimino nnyo abatambuza ssente mu mbeera eyo bakola bizinensi ezitakkirizibwa oba ntegerekese mu nsi yonna ayinza okuba atunda njaga ayinza okuba atunda organizi z'abantu kati ne bamuwa ssente empitirivu kati mu kwagala ozikweka eitha eri gavumenti okutegeera nti yafunye ssente bwe ziti aziteeka mu bintu ebikola ki ebikkirizibwa ayinza n'okubeera ne kakiriniki awo nga mwatadde ssente ezo ayinza okubeera n'edduuka ayinza oziteeka mu charity muki mu NGO n'aziteeka omwo naye nga ssente za haramu kati eyo ennamula y'obusiraamu tekkirizibwa kukwata ssente muntu zaafunye mu haramu azitambuliza ate mu makubo agakola ki agakkirizibwa abamu baziteeka mu charity mu NGO n'aziteeka omwo abamu baziteeka mu basambi ba mipiira asobole ozikweka nti gundi yafunye ki yafunye ssente ebulaba gavumenti yawano yoba oteekako ku akawunti essente zebeeraliikirira nga bajja bakubuuza nga akawunti bagikola ki bagisiba wazijjeewa tyanatunze ettaka leeta endagaano ng'otunda otulage n'abaabaddewo LC bakakase nti ssente zino zagenzeeko nga wazijje mu makubo maki kati abantu kye bakola okweka ekyo azitambuliza eno mu makubo agakola ki amatuufu ng'azikukusa kye bayita taksiirul amwali shariya egamba etya nti taksiirul amwali okutambuza emmaali eya haramu mu makubo amatuufu kiri haramu
kiri ki ne bwaziteeka mu charity NGO mwatadde ssente kiri haramu. Alaze ayinza okugamba aguzeemu obugaali bwabaki bwabalema. Eyo abantu abatambuza bizinesi eziri haramu naddala ez'ensi ago amakubo bagayitamu nnyo. Oba ntegerekisi abanga akutte ssente azooleza mu makubo agakola ki agakkirizibwa. Emaali efaanana bwetyo shariya yatugaana okukolagana nayo esigala eri ki esigala eri haramu. Wabula wano njagala tunootingewo waliwo omuntu alina essente nga zeetabikamu ebintu bibiri, zeetabikamu ezikkirizibwa n'ezitakkirizibwa. Almaali almukhtalat, emaali nga yeetabamu ezikkirizibwa n'ezitakola ki. Eyo emaali eyeetabiddwamu ssente ezikkirizibwa n'ezitakkirizibwa jaiz ekkirizibwa. Kikyentegeeza omuntu asobola okubeera nga alina bizinesi nga ya halaali, alina speya, alina restauranti, alina ne taxi, naye ate nga yakwata ssente za banka n'azitabika mu maali eno gye njogeddeko ekkirizibwa mu maki oba ntegerekisi ekkirizibwa mu mateeka. Kati eyo emaali almukhtalatu eyeetabiseemu haramu neki ekkirizibwa okujjako ng'otegedde underline, okujjako ng'okoze ki nti gundi talina wajja walala okujjako atunda mwenge, kubanga eyo emaali abasinga obungi gye basinga okuba nayo eyeetabise. Omuntu wajja wano n'asaddaako omubuuza jjajje, naye ate senga otegeera nti gundi ono talinayo bizinesi ndala okujjako mwenge bw'atunda, oyo tokkirizibwa kulya ssente ze. Obujulizi tubujjawa nti emaali eyo yeetabise ebeera ekkirizibwa. Nabbi Muhammad kaana yaakhudhu aljizya, nabbi yafunanga omusolo tuli fena min alyahudi mbaki mu bayudaaya n'abanaswara. Kyokka nga emaali y'abayudaaya n'abanaswara tosobola kubuusabuusa nti 100 ku 100 ntuufu, erina okubeera nga eri mukhtalatu ennungi n'etali ki, naye nabbi yabajjangamu omuki omusolo. Ekyo ne kiraga nti omuntu bw'abeera ne bizinesi ng'alina ssente z'atabikamu, oli bw'atakuleetera bizinesi n'omugamba sooka onkole ki onnyinyonnyole ssente zo wazijjawa, kubanga abantu abamu bayingiza mu makubo aga halaali. Wano sitegeeza nti ayingiza mu haramu nti bwe mpagira, wabula ndi ku nnamula y'emaali eyeetabise. Omuntu abeera n'edduuka awo nga likola bulungi naye ng'alina ssente za riba zakola ki zateekamu. Akati gwe n'ogendayo n'omugala twagala n'okubala zaka era n'aleeta ne saddaaka ku muzikiti, naye nga emaali n'akuliisa. Eyo emaali efaanana bwetyo jaiz okujjako ng'omaze kutegeera nti ono talina walala, wabula atunda oganiziza abantu, atunda mwenge, ono talina walala, atunda njaga yokka. Oba ntegerekisi kakati ekyo ekifaananyi kye mbaleetedde era kye mba mukwata mukiteeke ku supermarkets ez'enjawulo. Zitunda ebintu ebimu nga bikkirizibwa ng'ebirala tebikola ki tebikkirizibwa. Balina wali enkoko omusiraamu yazisaze, balina amata, balina biskwiti, balina kinaki, naye nga waliwo ka section oba ntegerekisi katunda condoms. Balina wali ka section kaliko katunda omwenge. Bw'otagamba sisobola kuyingira mu supermarket eyo etunda ki etunda omwenge, okujjako ng'emanyikiddwa nti terina kirala kyekola ki okujjako muki awo toyingirawo. Oba ntegerekeka awo toyingirawo, kubanga kizibu nnyo okujonga supermarket ya musiraamu. Era ojja gisanga ng'etunda ebintu ebikkirizibwa, kyakala, sukaali, sabbuuni, muceere, werere, naye ng'ojja kulaba wali amasa 3 bataddewo bubbiya.
tekifuula haramu kuyingira mu supermarket omwo kugula sukaali, kugulamu muceere, okujjako ng'omaze okutegeera nti ono wennyingidde atunda mwenge gwokka, kubanga n'anaakulaba agenda kuga Usama okola ki mu bbaala. Oba ntegerekisi ezo supermarket ezo zenjogeddeko tuziyingiramu, n'ogiyitako bw'otyo onoonya ebintu ogenda okulaba wali muki mwenge. Oba ntegerekisi kati ekyo kizibu. Kati kyeŋŋambye nti emaali al mukhtalat eyeetabiseemu halaali ne haramu jaizu shar'an, obusiraamu bwagikkiriza. ŋŋambye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaakhudhu aljizya min alyahudi wannasraniya, yafunanga jizya okuva mu bayudaaya n'abanaswara. Ate ng'ekimanyikiddwa ku maali y'abayudaaya n'abanaswara tesobola kubeera nga pure halaali, erina kubeera nga mukhtalat. Eri ki? Ntabike. nga bwe mbadde ekifaananyi kya supermarket. Bitegerekisi okujjako nga supermarket emanyikiddwa tyeno etunda mbizzi yokka, eyo togiyingiramu omusiraamu. Oba n'otuukamu n'olabanga ebintu bya halaali ate babitabiseemu ki kyentegeeza firiigi omuli engamba mba ne mbagamba emaali mu shariya gyeramula emaali entabike, emaali eki entabike ennamula yaayo shariya bwegikola ki bwegiramulako. Tutegedde ennamula y'emaali entabike, kale emaali entabike shariya bwetyo bwegikola ki bwegiramula, naye nga tulina okubeera nga twewala kye bayita haramu. Bw'oba omaze otegeera nti wano haramu khalis, haramu ayeeyawulidde, toyingirawo. Era kiringa omuntu gw'omanyi wano Imaamu Ssebo Sheikh Sevili gwoba owulirizaawo ennyo, olina omusiraamu wo mu basaaze omumanyi nga talinaayo bizinensi ndala yonna ya halaali wabula haramu, awedde emiki. Okimanyi bulungi nti Haji gundi atunda mwenge, talina bizinensi ndala, aleese zaka, eyo zaka ye gigobe. Gwotegedde nti talina bizinensi ndala wabbaala wa mwenge, bw'ataleeta zaka niweeyanza bweyanza. Nga bwe tumanyi nti gundi musamize era essente azijja mu busamize, talina bizinensi ndala, n'aleeta saddaaka ye kebeere kuliisa bantu mulamanzaani, tokkirizibwa. Naye gy'otamanyi nti tomanyi nti azijja ena azijja eri, eyo njogeddeko. Naye gw'otegedde nti ono talina wajja okujjako mu busamize, tetukwata maali ye. Kisookera ddala emaali ye si ntabike. Ekyokubiri emanyikiddwa nti haramu, awedde emiki, kati ate okwata zaaki. Naye omuntu wano emaali entabike ye muntu alina business, for example alina zitakisi ze, oba ntegerekisi, kyokka neeri alinayo emirimu egitakola ki, n'otamanya yajjeewa waakoze eki, emaali entabike. Naye gw'omanyi nti ono emaali talina walala wajja illa fi hadha tariq, ajja wano wokka awali haramu, la taakhudhu minhu shay'an, tokkirizibwa kumuggyako kintu y'okukirya wadde okireetera abaki abasiraamu. Kya abasiraamu abamu kibalema okuyimirirako. Yagwe omusajja aleese zaka, musamize yampise, okimanyi musamize yampise, naŋŋamba alina zaka, kyokka omanyi talina bizinensi ndala wakola, n'obusamize bwo obumanyi buki bulungi, si bwakwekwekerera. Kati oyo okumukangavula, la taakhudhu minhu shay'an, muge nti la wakafa bilmuminina alkitaal, abakkiriza bajja kwemalira kintu kireke, tobaleetera. Ntegerekisi kale n'olw'ensonga eyo baganda bange, yeyo emaali gyenjagadde okubategeeza, mpozi n'ekisemberayo ddala ku maali eyo, engeri emaali gye bagibowamu mu bikkirizibwa emaali babeere nga bagibowa, emaali y'omuntu maani uzzaka, omuntu agaanye okuwa zaka. Omuntu bw'agaana okuwa zaka mu shariya kikkirizibwa emaali y'okugibowa.
ukubatan lahu nga kiki kibonerezo kyakugaana kuwaki zaka. Olaba Abubakari ku mulembe gwe yabalayirira radiyallahu anhu. Kati ne mubikkirizibwa okuba oweebwa emmaali eboweebwa ye maali y'omuntu aganye okuwa zaka nga aganye ojjiwa, so sona aganye nti sinaweza niswabu. Tukimanyi bulungi nti gundi alina emmaali era yatuuka dda mubagagga abawa zaka, wabula yagaana. Bwe tubeera mu nsi eya sharia, njogera mu nsi eya sharia beeramu za amateeka, ono tosobola seeka seviiri ti kangende wali ewakiseka mbowe emmaali y'omusuubuzi ono aganye okuwa zaka, era awo kyakola ng'agenda ku poliisi ng'akuggulako muki gwa bubbi. Imaamu yanzibye yazze n'atwala emmaali ne bakuggulako awo emisango ebiri, trespassing n'obubbi. Ate bamala okutwala bano bennyini abasiraamu boolaba bano nga baga imaamu ayiseewo, kyo teyali kikoze, alimba nnyo be basiraamu. Kyova olaba omuntu wano okukulembera obusiraamu alina okuba nga alina obugumiikiriza obusemberayo ddala. Abasiraamu bazibu bakulembera, bazibu, beetaaga nga olina obugumiikiriza obusemberayo ddala. Yeno ensi gy'osanga Uganda nga buli muntu yenna ayogera ng'alamula, eyasoma n'atakola ki natasoma. Fedde eyo ewaffe Kasambya e Bugerere baali bakyakwata omusolo nga tukyali baana bato, guno gwe baagobanga abantu mukyagujjukira ku migwo gwe baagira tonawa musolo ne bakugoba no akati imaamu baamukwata n'omusolo nga tannaguwa paka kugombolola paka mukomera. Akati essolo etuuka abasaazo njagala kulaga abantu betukulembera ne bagaba bamusibire ddala lwaki tawa musolo, naye nga imaamu waabwe bagaba bamusibe lwaki tawa musolo. Kati abasiraamu bakulembera beetaaga okuba nga oli bugumiikiriza, obugumiikiriza obusemberayo ddala. Abasiraamu tebategerekeka, tomanyi kye baagala, tomanyi kye bataagala, boogera bye bamanyi bye batamanyi, banakuwaza buki. Buli omu asobola okulikoodinga n'ayogera information gy'atamanyi, weeva n'okirabiraawo ng'akikubyeko akitaddewo nga kitambula. Kati bw'otaba mugumiikiriza nnyo, okimanyi nti omusiraamu osobola okubeera nga gwe imaamu seviiri wano n'akima esswala nga sina mwazinyi n'alonda n'asaaza ng'ate akulengera wali ku mulyango naga tusaaze, akima esswala nago budde bugenze n'alonda asaaza jangu tusaaze. Wallahi ne bw'oba ojja wali eyo nsi ya kika kye, osaaza otya nga imaamu takuwadde lukusa, era oyaziina otya nga Bilaali takuwadde lukusa, era okima otya esswala. Naye akuleka wali ng'otudde najja mu basiraamu n'abaga akima esswala naga Adamu tusaaze, ate n'oluusi gwalonze otusaaza amulabye bulabi kunyumira mu kanzu, tamulabangako ng'asaaza, tamanyi nsoma ye, ago budde bugenze saaza abantu. Golooza lwaki n'amplifier z'emiziki tigifa mangu, kubanga buli omu agikwatamu. Omusanga agenze no muzindaalo kimisola tategedde imaamu ali kuki ali luddawa. Olaba nabbi bamulindanga sallallahu alaihi wasallam, basahaba ne batuuka n'okukasuka obuyinja ku nnyumba ye nga basuubira akoze eki yebasi. Naye ffe wano olujja kimesola si muhazinyi alonze asaaza. Bwe balaba naddala oli kati mulaba oli enkofiira gy'ayambadde oyo bw'ateekamu ekkanzu bamuwa buwi magalibi neisha ngamba gwali ku kisenge aga jo tusaaze, naye tamanyi gwalonda yasaazaako, amanyi okusoma. Ate naawe n'enkwewunywa gwe balonze istawu
sitawo oli imaamu bakulonda bani ebintu by'obusiraamu biteeke mu discipline gano ge mateeka g'obusiraamu hatta bw'osoma ebitabo bya fikihi ebyedda tebakkirizanga muzikiti mulala kuzimbibwa kuteebwawo okujjako nga gufunye olukusa ku muzikiti omuki omukadde naye okimanyi nti wano abasiraamu basobola okuvaamu basatu ne bateeka wali omuzikiti emabbali w'ekkubo ne bagamba ni haji yaabwe tetukyagitegeera bulungi tebalina imaani bulungi naye ng'omuzikiti guno gwavuddemu atadde wali emabbali opposite basaaza ejjuma n'eswala ezabuki naye bw'osoma ebitabo bya fikihi ebyedda kyentegeeza ebyedda ebyabamanyi almutakaddimin toyimirizaawo masijidi okujjawo ng'ofunye olukusa ku muzikiti omuki omukadde naye wano tunuulira emiswala egiri ku bizimbe kizimbe ku kizimbe emiswala kyokka ekyewunyisa ezo zakeedi wansi balina omuswala ne fula ekola ki bano bayita ku bano bagenda mu jjuma ono imaamu tebamukkiririzaamu bonna baagala kusolooza baada swala katooza olwekirala olowooza nti basiraamu bangi baagala kusolooza basolooza okuva ku fajiri paka ku isha era tebabakwatibwa nnyo nsonyi baali bagaye mujje musaali ne wano tahajjudi basobole obasolooza yeyo embeera eri mubasiraamu discipline kati bwova ku ekyo engeri gye bavumamu abakulembeze gitunuulire buli naavuma omukulembeze gwamanyidde ddala nti mukulembeze wa ddiini yalondebwa gwamanyidde ddala nti ye mukulembeze oba ya amiru umma n'amutyontobola bw'ati amusinga emyaka amusinga experience naye no ddaawa yennyini gyazzeemu mwabugumira oyo yagikukuumira osobole okusanga emizikiti osomesa eddalasa wabula gwokola ki gutyoboola gwokalakata naye tosobola kgendako mu maka ge n'omugamba amiru leero nzize kwogera mu muko naawe ku nsonga z'endaba addiinu nasiha nsonga eno ogiraba otya gye wayisizza n'ogamba nti abantu bayingire mu mizikiti gy'abannabbidaa n'otamukuba bukubi ku muzindaalo kugenda osooka omubuuzi wabadde nakigendererwa ki omulage ye kennyini asobola okujja n'akikola ki n'akimenyawo n'akinyonnyola naye n'osanga omwana omuto olw'okuba mbu irimu alina irimu bweba ate nayo teriimu disipulini tenyuma era si irimu etaliimu mpisa etawa abantu kiki kiti okujja naddala omuntu nga muli ku manihaji emu mukakasa nti manihajuna wahid abo tuli ku manihaji emu mukulembeze oyo bw'aba akoze ensobi genda omulabe funayo abenkana naye ekitiibwa oba emyaka geyogerako n'amiru so si buli kimu kyayisiza gwe ate n'omukubira ku muzindaalo emabega abantu abo mujja munabassa puresha kale maliriza nga mbagamba baganda bange abasiraamu tugenda mu mwezi gwa Desemba nga weri travel tulinamu packages 2 eza umra ale Desemba eyo package yaweddewo naye tulina late Desemba abakyayagala okutambula naffe mu weri travel the life changing journey mujje mukwate ebifo nga bukyali tusobole okugenda e Makka tukole umra tusome tuyige eddiini yaffe tusobole okukola ibada ne weri travel the life changing journey ku ssente ntono mujje tutambule ne weri travel mu lugendo olulungi olw'ebbeeyi olw'ekitiibwa ate nga ibada be bantu bennaakalaba abalungi abakologanika nabo be bantu bennaakalaba abatakumpanya abatakola ki abawa omuntu kye bamugambye omuwa saaviisi naye omuntu akutwala e Makka n'akusuza eyo mu nnyumba z'Abawalabu ng'okujja okusaala ku haramu ate omala kulinnya bbaasi tubeere bantu abatuukiriza kati saaviisi ennungi zifune mu weri travel tambulako nabo ojja kukompeyalinga awalala ojja kulaba kyenkugamba kale ebyo ebigambo byange ebyo saba Allah atwanguyirize omulimu guno tugumalirize omulundi ogujja ngenda kwogera ahkamu sujana amateeka agafuga abasibe mateeka agafuga abaki abasibe biidhinillah
saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaze nga tuli bakkiriza nga tuli basiraamu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.